kati yayogeranga agamba ye ayagala kubanga asimbiddwa ku bijja by'abajjajja be siggalamizibwayo. Abantu bagenda kulanya nti nze muzzukulu wa Tamale agalamidde, baagala bagambe nze muzzukulu wa Tamale ayimiridde ekalagala kalisizo matale. Era entaana bwe twagisimye bwe tutyo yakusoosekayo busonsesi wakuyimirira bw'ati ayimirire. Meya tuve mu lwali. Si lwali entaana ffe twagibanzeewo. Lindako meya ensonga zino manyi kati obedda Kampala olugambo lungi nga omugenzi obadde omumanyi bulungi. Omugenzi oyo twabeeranga naye mu 1987 nga tuvuga booda w'eggaali. Mwavuga booda ansaba tutuule kati ate emboozi olabika muzeeyi wange oli wakugimpa. Obugenzi mu mwaka gwa 87 twavuganga booda. Yonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba okosaako okubeera nga mutuwuliriza mu bitundu byonna eby'eggwanga Uganda n'ebweru waalyo. Olunaku olwaleero lwa 6 era nga tusinzidde Masaka Kaliisizo, ekyalo kwe tuli bakiyita Kalagala, era nga wano we tuli weewali ebijja by'omugenzi kati Tamale Mirundi siniya omukukunavu. Tuzze okubeera nga tukuwaayo embeera egenda maaso mu kifo kino ate n'okwongera okukumanyisa n'okulagirira obulungi gwe wenna mukwano gw'omukukunavu Tamale Mirundi omugenzi yatuvudde ku maaso yandyagadde okuba ng'ojja omusiibuleko ku mukolo gwe ogusembayo ddala olunaku olw'enkya olugenda kubeera nno na lwa Sande era nga lwe tugenda okuba nga tumuteeka ku bijja by'abajjajja be. Tekinnaba kutegerekeka oba agenda kuyimirizibwa ku bijja by'abajjajjaabwe nga bwe yayogera oba nga bwe yalagira oba kwali kusaaga oba nga wakugalamizibwa, but all in all tumaze okuba nga tutuuka ekaliisizo Kalagala kyekyalo. Tugenda kubeera nga tukuyisaamuko ku nteekateeka osobole okubeera nga oba oliawo olaba biki ebigenda maaso sides zeeno ate enteekateeka yonna nga bwe bagikozeeko olunaku olwaleero. Okosaako tugenda kuba twogerako n'abatuuze ab'enjawulo abatuusedde eno. Namungi w'omuntu budde bwa kiro naye yatuuse dda ku event eno oba ku mukolo guno ogw'okusiibula omukukunavu Tamale Mirundi senior. Ate era nga wetwogerera gw'alina ekidduka eky'emmotoka bw'oba tokeddeeko oyinza okukaluubirizibwa mu ngeri ya parking, wawona parking ekidduka kyo. Ekimu ku bintu byensoose okusiima nga nakatuuka mu kifo kino ye security edeployingiddwa okuli police okosaako n'abantu abali mu leeya naye nga balina ebyambalo bye bambadde ebikulaga nti bano ba security. Ekyo kye kimu ku ebyo ebikakasa nti ekifo kino kiri safe era nga ndaba emmotoka z'abakungu nyingi olunaku olwaleero weeziri mu kifo kino, and of course enteekateeka eri executive egenda okuba nga esiibula omugenzi Tamale Mirundi senior era omukukunavu. Bwe tutunuulira amaka gano abamu ku mwendooza mwali mugalabyeko era mugamanyi. Wano omugenzi Tamale Mirundi senior era omukukunavu wabadde nga ayogerako era we wano awaka we tutuuse olunaku olwaleero. Kitalo nnyo nnyini ddala. Ensonga zikyali nnyingi nnyo mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Enteekateeka zigendera ddala mu maaso ku kitundu kino. Abantu bangi ab'enjawulo abagezezzaako okuba nga batuuka mu kifo era nga kabiya ko kakoonebwa. Kabiya kagenda maaso n'okuba nga kafuuyibwa. Engeri gye kiri nti omugenzi yalaama buli ewanagenda omubiri gwe enteegwe ate era alina n'abantu abamu beyayogerako ko nabo okuliko Jja Kimbo wanamulagira nti ensonga y'okunywa ebeera ensaale nnyo ku lunaku nga luno bw'ali baavudde mu bulamu bw'ensi. Era ndowooza ko Jja Kimbo waba abadde ezzana ekyo mwakirabyeko yakikoledde ddala. Ne bwe ntunuulira essaawa zino ezimu ku ccupa zikyali wano ng'obumu ku bubonero obulaga nti ebintu by'omugenzi baabitadde dda mu nteekateeka era tebagondedde tebaganye kujeemera, tebajeemedde biragiro bya mukulu nga bwe yali yategeeza oba nga bwe yali yalambika. Bagezezzaako okusobola okulaba nga buli kimu bakiteeka mu maaso, bakiteeka mu nkola nga bwe yalagira. Nkooyeemu engeri gye kiri nti mbadde eri Kiteezi tambula lugendo wiiki yonna ndooza mbadde mu ndaba nga seebaka nga siteredde, naye katugende tube nga twogerako n'abamu ku batuuze oba oli awo
abagenda mu maaso n'okubeera nga muzeeyi wange nsaba kubuuzaako ko katono nnyo nga kitalo nnyo mukama wange amannya gaffe manya bagasowankambu Sulaiman wano wetuli ludda mukama wange kyalo kye tuli matale kaliisizo esebo nga bitalo nnyo ebyagudde ku kitundu kyammwe talo nnyo sebo omukukunavu Tamale Mirundi yatugenzeeko yagenze mwakoma ddi okukuŋŋaanako ku mukolo nga ogufaananako nga guno oba gwa ssanyu nga mulikoko naye mu bitundu byeno mu bitundu byeno nange sibeerayo nnyo nze zeemubuuzi lwa kizibu kino kiki kyojjukira ku mugenzi okusinga bingi nnyo tibiggwayo kiki ensi kyegenda okumisinga ku mugenzi Tamale Mirundi kisegera okumumisinga okusomesa kwadde kw'amaanyi bigambo bye abamu bibanyiiza naye nga bibaddemu okubuulira kungi abadde musomesa kale katwongere tufune enteekateeka ezimu kuzigenda mu maaso oba oli awo mu kitundu kino bwe tutunuulira Tamale Mirundi gy'abadde awangaalira ne wano bwe tumuleese olunaku olwaleero wagenda okuba nga aganzikibwa ssaawa yonna olowooza kyakuyiga ki ekisookera ddala abantu naddala abali mbibuga abali owala n'ewaka waabwe bwe babazaala kye baali badde bayiga mu mbeera eriwo olwaleero kyebali badde bayiga abantu tebayiga buyizi naye ebyokuyiga bingi kubanga abantu bawangaalira gye bawangaalidde ne beemalirayo ne balema okukolera gye bakonda okukola ki okumalira kubanga buli kikiriza gaana ne bawangaalira mu London ng'eno yewammwe oli olina okukolererayo ng'ewammwe n'okuddayoko abantu bewaka ne bakola ki ne bakulabako ne bakumanya kati kyekiribadde ku mukulu ono mukuba wonna wabadde ajjayita ng'abantu bayayana bweyanya okukola ki okumulabako nga bibadde bamwagala be bamufunamu so kitegeeza omugenzi abadde n'enkolagana nnyingi nnene nnyo n'abantu nnyo kitagambika kubanga bamwagala n'okusumulwa kofi ne bamulabeko utredungi sente eyo yonna gyazayita ng'abantu bayayaana balabe ku mubiri gwe waakiri at least tweyanza nnyo mukama wange kale enteekateeka zo zikyagendera ddala mu maaso ndoza tujayita saidi zawali mukama wange enteekateeka zikyagendera ddala mu maaso wano mu kitundu ekyakalagala nsabe njogerekoko naawe mukama wange nga bitalo nnyo sebo amannya gaffe amanya gange nze mwogezi Richard oli mutuuze wa kuno ndi mu kyalo Jongoza kwezikuka niwe nawudda ekikangabwa n'eŋŋambula ngeri yonna bigambo byadde byogerwa ye muntu adde ŋŋamba nti ate takikugumuka oba kibi oba kirungi ng'akyogera nga bwe kiri n'eŋŋamba olunaku lusembayo mubulamu bwe nawe omukisa gwenfunye guno ogw'omusiibula nina okwesiza wa Tamale kuba Kampala walemye nekinkakatako mu buli ngeri yonna nera bakuziika waffe neŋŋamba ne wa Tamale n'omusuza kubanga mbadde ebimu simwagira naye ng'ebimumwagira kubanga basinga obungi bekkiranya bisinga obungi ne bekkiriranya ekituufu n'kigaano kyogera nekyamu nakina kyamale wadde nga obadde omubuuza kibuuzo kyonna omusiŋŋaanye mu kaliisizo bwakikuddamu oba kikusanyusa oba kikunyizizza naye nakikugamba muterevu bwakyo gwe ne weesalirawo kebe pulogulaamu ye nze mbadde nfunda kika nenjiwuliriza naye ng'erimu ebizimba ejayi bwakiwudde ekintu bwakireeta gwe n'osengejja era tufiiddeo mpagi luwaga mu kitundu kyaffe abadde ng'ajjako mu kaliisizo mbeera ki ebadde eriwo mbulamu bwe ng'akyali abadde muntu nga si muntu mwejjajjaasi nga muntu w'abantu naye talina munaku talina mugagga buli omu ng'agula atwala kikimu osanga awo n'atuuka oba ku katale n'atuula n'ajja nakuba olwali
n'abakubye mubuuza n'abiddamu italina kyaga nti obaga nti mberazi ngali nga muntu wa bulijjo neera abadde mwerazi abadde muntu w'abantu nnyo era mbulinga entufidde omuntu w'amaanyi kuba basinga obungi bwe batuuka mu ddaala ga nti nno kuba omuntu nti otuuse n'omukulembeze w'eggwanga omuntu amalayo omwaka gumu n'afuna amalala nayenza obulamu bwe bwonna mbadde mulaba kumpi n'olusege lwa pulezidenti waffe ate nga neera akulaga mulinga ye mu mbeera zaffe natwaga nga ali wansi talina ku malala buli ngeri yonna nze simanyina kumanya kiki kyotasobola mwerabirako sobola mwerabirako tamale ekiso kya byonna kyegambye nti abadde muntu atatya mubako kyayogera ekyokubiri kimpaddemu ekyokuyiga nangamba nita kyatugende bwe twatuka we twalaga yababuuza nsonga ki ne bavuga tewali nsonga naye be tukolako be bangi n'abaga nti emyaka 2 nga fayiro eryawo okudda mu mwezi gumu baali bamaze okuta fayiro nga gulakuli tebamutuwadde omugenzi so naaba nga atuyambye mu kintu ekyo naaba nga si muntu eyali agaba enguzi yali muntu annyonnyola omuntu ku kintu ekituufu kyenamulabako ekimu nga si ye muntu gw'ogamba nti kwata ssente zino onkolere ku kino nga takwata ku ssente kasiimo kanguza akayitanga ebyo nga tabirya era waaliwo omu yava eno yali kashiya ng'ayagala kudda Kakuuto kiyebe ng'ava Kakuuto naye nga ntwale wa muganda wa nnyambe ne muganda wange gy'anyambire ku musajja ono musanji wange adde gy'ali gy'ayagala n'aga nti ekimugobye eri agala genda kubba ekituufu yabadde tayagala babbi ng'akontana n'ababbi era nga muntu ayagala obwerufu mu bintu byonna ng'ayagala bwerufu era tumusaaliddwa nnyo situmanyi nti tunazzaawo omuntu omwesimbu bw'ati abantu abeesimbu tebalabika abantu abasinga
baagala kulyamu nanfunirawa era bukyafa nze sikwatanga kintu kyonna kukikola nawumuza emirimu gyonna n'abapakasi bange ne bagamba tewali kukola era ndi wano nkungubagira muganda wange enkya musiibule era nkubiriza abantu bonna okubeera abeesimbu nga muganda nge Tamale bw'abadde nenkubiriza abaana bakwatagane era babeere beesimbu oba nkikakasa batabani baffe abo bateekeddwa bulungi bajja kusobola okweyimirizaawo n'okulabirira abato abasigadde. Nineebaza Oweekitiibwa Pulezidenti Museveni kuba nze ni musajja w'NRM mwebaza olw'obuyambi bwakoze okuva mu kujjanjaba nga bwe tubadde tukiwulira gwaffe tuli beekaliisizo. Nineebaza Oweekitiibwa Honorable Minister Kasolo kuba ataddeyo obuvunaanyizibwa mu kutuyamba tubadde naye. Nineebaza PPS we Madamu Nabakooza naye abaddewo nnyo wano mu Lumbe Kalagala. Obulamu bw'omugenzi Tamale Mirundi omukukunavu kiki ensi kyebuyigamu? Omuntu kyayize mu kino nze kyenjizeemu nti okukola ekintu nga kimenya amateeka oli asanyuke, kola ekitamenya amateeka anyiige, kyanjigirizaamu. Okukola ekintu kyonna nga kimenya amateeka kisanyusa omulala, kola ekitamenya amateeka omunyiize nga tekimenya amateeka kyemunyigiddeko. Kale ensonga zo zikyagendera ddala mu maaso era nga abakungubazi bangi oba oli awo abali mu kifo kino abagezaako okubanga baserebratinga n'okukungubagira omugenzi Tamale Mirundi omukukunavu oba oli awo mu kiseera kino. Tusinzidde Kalagala, tuli eno Masaka Kaliisizo era nga Olumbe olwaleero abantu bazze okubanga basuza. Maama nga bitalo nnyo. Kitalo nnyo ssebo. Amannya gaffe? Amannya gange nze Grace Tamale nva Kampala, nkolera ku Mona Lisa Kabuusu, ndi manager. Ono abadde mukwano gwange nnyo ate nga mulamu wange, mukyala we ssenga wange, naye Mwami Tamale afudde musanyufu nnyo. Abantu bamulaze essanyu okuva Kampala okutuuka e Kaliisizo. Ekintu kibamulaze kibadde kyamaanyi nnyo. Sikirabangako kasooka nzaalibwa. Kikuyitiriddeko? Sikirabangako. Bamulaze omukwano era singa abadde asobola okuzuukuka oba kwe bayita okudda engulu yali badde musanyufu, kubanga tutuuse e Kaliisizo bayita kuziriddamu. Bagiyita emizira enduulu. Ensi, abantu abadduka abakola ki? Olutiko lwonna ne lunjiika olw'omwami Tamale, naye buli omu singa abadde asobola yalikoze erinnya eryo, naye terisoboka. Si lyangu kuzimbika. Si lyangu. Era tuli mu mbaga nga bwe yatugamba, tuli basanyufu, naye tunyolwa olw'okuba nti agenze tagenda kukola ki? Kudda. Naye nga twebaza nnyo Pulezidenti Museveni, buli kimu akikoze. Tuli mu kulya, tuli mu kunywa, tetulina kye tutoma. Kubanga nze sigendangako mu nnyimbe, lwe lusoose okugenda mu nnyimbe. Lwe lumbe lw'olusoose? Lwe lusoose, nze sitambula mu nnyimbe. Ne lukuyitirira nako? Sikirabangako. Abantu ne balya ne banywa okuva ku Lwokubiri, Lwakusatu, Lwakuna, Lwakutaano, Lwamukaaga, enkya tugenda kuziika. Eringa mbaga sikirabangako. Kale mukadde wange nzikiriza nkyuseeko katebe kano nkubuuzeeko ku mbeera emu oba mu mbeera endala nga bitalo nnyo mukama wange? Bitalo nnyo ssebo.
amanya Nzolebega Hassan meya Kaliso Town Council omulodi w'ekibuga kino neyanziza nnyo neyanzeega omukisa guno okubeera ku TV live badde nno sitegedde nti ekitundu kyendimu ne meya yatuuse mwali yatuuse dda meya w'abantu era nkulaba oli mu bantu atali wakakiko ka byakulonda naye waki ow'abantu gwe babbako akalulu ke ne bakatwala abasajja bakuyisa abasajja bampisa kulitalaba ate bino omugenzi byabadde ayagala kantereza akatebe kati olwo olwatuuka meya w'abantu akalulu nga bakamubbako okubululu 10 wali ojjidde mu kibiina ki tutandikira teyalina kibiina na kimu ye w'abantu tasasola kibiina ate ekibiina sikwe kutegeera kaadi sikwe kutegeera bwongo bwa muntu bwe bukola ki nga bwolaba mutabani wange tamala emirundi eŋwaŋŋuli empala kitale ya Kalisizo Kalagala Kyotera district tufiiriddwa omusajja abadde ow'ensasagge ennyo nga wabeera ku TV ya ku radio tubeera mu bwesimbu kubanga tamala emirundi abadde enyumiriza nnyo mu kitundu kye mutani wa Mole Kalagala Mole mirundi nze neddiranga ffe tuyonsa tamala abengabi era amagezi omwana oyo yagajja bukojja tewali wangabi musiru okujjako nga ekikaya kigwamu bugwi abantu balidde nze tamale bukyafa sivanga wano nja kuvaawo nga mmaze okukola ki okumuziika era nze byentaana nze nabikwasaganyiza futi 15 okukka wansi gyetugenda omuteeka nga yeesimbye awo wenyini ekibuuzo okumanyi kuva Masaka okuva lwe yafaayiri Kisubi mu ddwaliro amawulire gatandikirawo n'obutambi bw'omugenzi ne buvaayo nga bulaga nti yayogera ng'agamba ye ayagala kubanga asimbiddwa ku bijja by'abajjajja be siggalamizibwayo abantu tebagenda kulanya nti nze muzzukulu wa Tamale agalamidde baagala bagambe nze muzzukulu wa Tamale ayimiridde Kalagala Kalisizo Matale era entaana bwe twagisimye bwe tutyo yakusoozekayo busonsesi wakuyimirira bw'ati ayimirire meya tuve mu lwali si lwali entaana ffe twagibanzeewo lindako meya ensonga zino manyi kati owedda Kampala olugambo lungi nga abantu tebakakasa nti sorry mukama wange owedda olugambo lungi e Kampala ng'abantu tebakakasa nti entaana y'omugenzi yakuyimirirawo era bajje beerabireko ku kyafaayo ekisoose wano mu Buganda omusajja akyamenya erikodi gwe bagenda okulanyako nze muzzukulu wa Tamale emirundi ayimiridde Kalagala Matale Kalisizo ng'abazzukulu abamu balowooza nti omugenzi yali asaaga mu busaazi omugenzi yatasaaga naye no yali yakyogera dda nga ne wano bakimanyi si kukimanyi nawano wokka naffe mukwano gye omanyi Tamale oyo abadde mu kisinde kyaffe ekya Pieroyu nga ye mwogezi w'ekibiina ekyo kati ng'atugambako ebintu ebimu meya nti tusaba batunuleko ko wali abadde mu kibiina kya Pieroyu nga ye mwogezi waakyo ffenna tuli mu kisinde kyekimu ekyo nze nkwasakwasa bendobendo okubakulu yali yakkiriza n'ayogera nti entaana ye yakusimba ng'ayimiridde oba mugisimye mutya naye ajja kuba ayimiridde tewabaddewo butakkaanya wakati wano mu kugisima ng'abafamire bagamba bajjajjaabe abafamire babadde Kampala abakulu be naffe tuli bafamire naye ffe tukikoze nga bwe yakola ki nga bwe yalagira yalaama mu buvidiyo bwonna talina kyakoze nga tekiri mu buvidiyo n'asaba nti bafaaza tebansabiranga eno era eno baaganye omusabira eno tebagenda kumusabira naye naga Pastor Bugingo amusabiranga yatulize Pastor Bugingo asabire Tamale emirundi nga bwe yamugamba ajja amusabire ekigeza ebintu bwe twabadde tubiwulira eri ate eno birala ku ground abafamire eri mu kibuga tebagenda abeera surprised okusanga eno waka nga entaana twabaweereza dde ebifaananyi twabadde mu communication nabo era batuuse emisana ne bagirambula ne bagiraba nga yakumusimbamu nga bwe yalaama obulamu bw'omugenzi tubuyigamu ki Tamale tujja kutunulako wali Tamale oyo amadde mulaba ng'omuntu omukambwe abadde mukambwe naye abadde muntu w'abantu nnyo naddala ku kyalo
nga Tamale enyumiriza mu kyalo kye Kalagala Kalisizo abadde ng'akyogera kyeyekweseeko naga abantu abala bakweka ewaabwe. Tamale ng'omuntu obadde ofuna ekizibu oba bagala kubba ttaka lyo n'akulwanirira mu kibuga aga nno temujja dikola ki? Tamale ye muntu eyalwanirira okutunda ebitundu by'abantu eby'omunda eby'omubiri. baali babitunda nnyo ng'abaana babajjamu ensigo mawuggwe mutima nga babikola ki? Nga babitwala. Nsuubira ye Tamale ye muntu alwanirira ekintu ekyo mu Uganda. Twali mulala n'omu yali akyogeddeko ekyokutunda ebitundu by'abantu ebyekyama ebitundu by'omubiri yakirwanira ekintu ekyo ne kikendeerakokko kyali kiyitiridde. So y'omugenzi Tamale era tumusaaliddwa nnyo ate aba Piero yu era nensansa Gendo Muhoozi okufiirwako mukwano gwe naffe babbalamu bonna tubasaasira bagasumba okufiirwako omuntu wafadde ku Lusegere omwogezi waffe era simanyi tugenda kuzaawo omuntu alinga oyo pozi ekifo ekyo nze nnyinza okukitwala tandise okweganiza ebintu by'omugenzi ate agenda kudda ekibiina kino okutama ekigenda mu maaso tekigenda kusanga tukuta obuyinza naffe. Kale tweyanza nnyo mukama wange naye omulimu guno nkoze ne musajja mukulu naye nga te muto wange takyalaba maaso gaziba akuli ku Lusegere guno mukola okuyimirirawo nze n'oyo n'omu omulala abalimba kubanga abafino saavisi bali batufeza entaana nga batuleetedde amatafaali agasinja ensanvu tugagaana era mujja kugalaba ne tugatwagala amatafaali ag'ebutende gali era nebagenda nebagaleeta omulimu okatugula n'omwami oyo tugulira abataka omwenge naye basabye muganda naye omugenzi yagamba bafuuwe ebbiya nayagala bawala gikulumbeeru entaana eyina ennono baginywerako muganda tugula ebidomola 5 ne banywa entaana esobola okukka obulungi wansi mu ttaka fuuti 15 n'oyo tukamuzika ng'ayimirire naye bwe yagambye. Mukama wange nga kitalo so amannya gaffe Mujazi Wamala Nsereko oli mutuuze waako na mukama wange nonti luli ndi mugenyi nenga ndi mukwano gwa mwami Sali mukulu w'omugenzi nga bitalo nnyo ebyagudde mu kitundu kino omugenzi kiki kyotasobola kumwerabirako? kwogera mazima abadde transparent ate tuzoga nti he calls a spade pozi n'ekirala nti abadde wakiseera eri buli muntu amumanye amuwa time n'abatasobodde kumuwa time naye kwegamba ng'ebiseera bitono nnyo gyatasobola kuwa muntu time. Abadde musajja abantu abasinga babadde bamulaba ng'omusajja omukambwe naddala bw'abadde ng'abeera ku mpewo za TV bw'abadde ng'awulikika ku radio. That's what they might say. Naye kugamba nga ye muntu kuba ye buli kyayogera aba akiinako bwino so agenda okwogera ebintu nga yamaze dde okubisengejja mu ngeri ze kakati gwe oyinza okuba nga wajuinga naye nga tomanye gyayise. Olowooza Uganda efiiriddwa ki? Uganda, we need people like Emirundi who are transparent. Kubanga senga nze mbaddala nga nina ensekere mu mutwe n'oŋŋamba nti olina ensekere sisuba nti oba onvumi oba ombuulira kwetereeza. Actually n'abantu babadde serving banditutte ekifaananyi kye nti ye bwatu bwabadde yakubuula nti kino kyokola kijja kusula mu katyabaga naye kino kyokola kijja kutwala mu maaso. So nsuubira nti omusajja abadde mulungi nnyo era eggwanga lifiiriddwa omusajja mu ngeri ze zonna kubanga alina obuvunaanyizibwa bwe obwa famire ye baana abaira nabo mu time kugaba buli muntu amukwatako abadde afuba bambi nakola ekikyateekeddwa kukola. Kale tweyanza nnyo mu kiseera kino abantu batandise okubeera nga beeyiwa mu bungi ku mukolo guno era nga abantu ab'enjawulo okuviira ddala mu bitundu eby'enjawulo beesombye okubanga bajja ku mukolo guno okusobola okulaba nga basuza olumbe luno era n'okusobola okulaba nga oba oliawo omugenzi
bamuwerekerako naddala ku lunaku nga luno olusemberedde ondooza kino kyekiro kyagenda okumala ku nsi kyokka omubiri gwe olunaku oluddako abenga aganzikibwa mu ttaka. Mukama wange nga bitalo nnyo. Bitalo nnyo sebo. Amanya gaffe. Amanya nze Mingo Kabuga Haruna. Oli musuuze wa kuno? Oyo muganda wange. Muganda we. Nga bitalo nnyo ebyo. Bitalo nnyo sebo. Omugenzi abadde mutuuze kifaananyi kye tusobola okusigira omuntu ali eri. Kale nange nze mbeera Kalungu, nange nzize lwakuva muganda wange kuziika naye nga nange sibeera kuno. Kiki otasobola kwerabira ku mugenzi? Bingi. Abadde muntu waffe nnyo. Abadde muntu wammwe ng'era mumwagala. Ng'ali atuyamba. Kale neyanza mukama wange. Bali wano bali mu zivayibu, abalala bali wano beewummuliddeko mu mbeera emu ba mu mbeera endala. Bamaama nga bitalo nnyo. Bitalo nnyo sebo. Amanya gaffe? Amanya gange nze Rukiya Namuddu, muwala w'omugenzi Diriisa Mirundi Lukobogo. Ono afudde taata wange Tamale Mirundi. Nga bitalo maama. Bitalo nnyo sebo. Omugenzi biki by'osobola okumwogerako mu kaseera kano? Omugenzi ono taata waffe abadde muntu mulungi, mu kika kyaffe tumusaaliddwa nnyo nga taata waffe ng'omuwabuzi, abadde mujjumbize mu kika. Taata waffe ono tumusaaliddwa nnyo ng'ab'ekika ate nga omukulu mu ggwanga. Olowooza eggwanga lifiiriddwa ki era lifiiriddwa kyenkana ki okugenda kw'omugenzi Tamale Mirundi? Nze mu kulaba eggwanga lino lifiiriddwa omuntu ow'amaanyi omukulu mu ggwanga abadde wa mugaso. Bamaama nga bitalo nnyo. Amanya gaffe? Mariamu Namuyiga. Biki by'otasobola kwerabira ku mugenzi nga by'omujjukirako? Sina bingi bye nnyinza kwogera. Ono abadde jjajjange. Sebo sina kirala kye nnyongerako. Maama nga bitalo? Bitalo nnyo sebo. W'otudde nga wabuguma. Walungi munnange. Omuntu leero wakwebaka oba? Naye mulumbe tuba tetugenda kwebaka. Tujja kwebaka mu akatonotono. Tujja kuwummulamu. Oli mutuuze wa mu kitundu kino? Nedda sebo. Toli wamu. Omugenzi biki by'omujjukirako? Omugenzi kye mujjukirako mu kika abadde w'amaanyi, abadde afaayo era ng'atulabirira era nga mujjumbize mu kika ng'ateesa bulungi. Abadde wa mu kika? Abadde wa kika, abadde taata wange. Nayo moment gy'otasobola kwerabira ku mugenzi gye mwalimuko nga yo tosobola gamba nti eno ngyerabira? Asobola mwerabira kubanga abadde atuteeseza bulungi nnyo mu kika nga twatudde. Abantu abasinga naddala babadde bamulaba ku mitimbagano babadde balabanga Muzeeyi Mirundi omuntu omukambwe, naddala mu ddoboozi lye ng'ayogera bw'aba ku radio oba mu kifaananyi bw'aba ku mpewo. Abadde muntu kika kisaidize eno gye tutamumanyidde nga mmwe abamulabyeko mu bulamu obutaliiko kamera, mu bulamu obutaliiko misindano. Ono tabadde mubi, abadde mulungi, abadde mukambwe. Naali kugambye obubaka obuweereza eri famire naye ate era naawe oli wa munju. Ndi wa mu nnyumba. So bufunze katusabe Mukama abagumye era ayongere okubayisa mu kaseera kano ak'ennaku ak'okugezesebwa ke muli mu kuyitamu oba oliawo mu kiseera kino. Kale eyo nno y'embeera egenda mu maaso oba oliawo mu kitundu kino ekyekalagala era nga abantu bangi bwe twogerera mu kadde kano basobodde okubeera nga bajja okusobola okuba nga babeerawo ku mbaga eno esembayo ey'omugenzi Tamale Mirundi. Mukama wange nga bitalo nnyo. Bitalo ssebo. Amanya gaffe?
nze Saalongo Muddu. Saalo, oli mutuuze wa kuno taata? Siri mutuuze, ndi mutuuze w'Ekiwangala. Essebo. Omugenzi obadde omumanyi bulungi? Omugenzi oyo twabeeranga naye mu 1987 nga tuvuga booda w'eggaali. Bwe mwavuga booda? Ansaba tutuule kati ate gwe emboozi olabika muzeeyi wange oli wakugimpa. Omugenzi mu mwaka gwa 87 twavuganga booda ow'eggaali. Naye nga tutera obbaleeta obumuleeta wano ne maama we nga tubavuga. Nali mumanyi era emyaka ndowooza abadde ansingako omwaka gumu. Nze n'emyaka 59. Essebo lyali wanka. Mwavuga bbanga ki eggaali? Ebbanga twazivuga 1987 ne tuziva mu 94. Ye n'agenda mbirala. N'agenda mbirala ng'akola Kampala ali munno. Essebo. Mubadde nga mutera okuwuliziganyako? Nze mbadde dde muwuliza nga mbadde manyi nti abeera Kampala. Essebo. Kuva dda mwami mirundi yali musajja mukambwe ng'abalala bwe babadde bamulaba mu kifaananyi. Owaayi okambwe z'amayengo gyabugira naye yabeeranga muntu nga tannabigenda mundoza ali mu byabufuzi yabitandikira naye nga fesi yaliko nga tatulaga bukambwe bonna nga ni mukwano gwaffe. Essebo. Mu biseera we mwabeerera abavubuka kuba kati mu biseera ebyo nsuubira mwali bavubuka. Essebo. Yali muntu kika ki gye muli? Yali muntu w'abantu. Essebo. Nga muntu w'abantu era nga ava e Kampala ng'ajja ku Bibiro nga ffe twamuvuganga nga tumuleeta wano. N'atuwa wano tubuuza ne kasozi ono nsindiikiriza tonzigyeko. Nga bw'otuula ku ggaali yo akubuuza ononkulugusa ng'ate tuse kati kasozi naye nga yatusasulanga sente zaffe. Ebyo munnange bitalo nnyo wakati gwe oya munywanyi wo wadda. Essebo. Biba biseera bya nnaku. Myaka giseewo ndowooza nga 37. Giba myaka mingi. 37. Tavuganga bodaboda mu 87. Biseera biyise. Ndiba nakinawasa. Kale embeera yiyo tutugezaako okuba nga twogerako ko n'abantu ndowooza musobola okuwulira abantu ab'enjawulo abamumanyi kuviira ddala mu buvubuka bwe, abamumanyi kuviira ddala mu mirimu egy'enjawulo ffe gye tubadde tetutamanyiiko oba olyawo. So gyonna abantu bagimwogerako nti birungi byerere bye yakoleranga mu mirimu egyo era ne mu kiseera ekyo. Mukadde kano buli muntu agezaako kubanga asabira mugenzi kubanga awummula mirembe ate era mu mbeera eyo yeemu abantu ab'enjawulo bagezaako kubanga abali wano olw'omukwano n'ebirungi bye bajjukira ku mugenzi oba olyawo bye yakola ki bye yabakolera oba bye bamujjukirako nti oba bye yakola mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Kansabe nkubuuzeeko mukama wange. Obudde bunyogoga mukeeno nga bitalo ebya neiba waffe. Abadde neiba wano. Abadde neiba wano. Amanya gaffe. Amanya Kimbowa. Nga mufiiriddwa omuntu ow'amaanyi. Mufiiriddwa omuntu ow'amaanyi. Kitalo. Abadde neiba kikaaki? Abadde neiba ku kyalo kuno kuba kwenzaalibwa. Naye nze nkuze muwulira buwulizi. Kati bulijjo neesunga okumulaba nga mulaba ayogera naye kya mukisa mubi nti okumulabako ate bibadde birala. Ebbanga lyonna ly'okuze weegomba okumulabako tomulabyeko nga mulamu fizikale? Simulabyeko nga mulamu. Kubadde okumulabaako? Kubadde kufa. Kwe kufa era kwe kuŋŋaanirako wano mbadde nga nzijjawo naye ng'omugenzi ye nga ye simumanyi. Tofunanga kadde kamukwasa? Anti aba ne security y'amaanyi. Naye nga muwulira nti yazzeewo? Tuwulira ne security tugiraba naye okumulaba ng'omuntu kibadde ekizibu. Kiki ky'osobola okujjukira ku mugenzi? Kyensobola okujjukira ku mugenzi abadde mwogezi w'amazima, embwa ng'agiyita mbwa. Abadde teyeekuluntaza? Tasobola kuyita mbwa nti ndiga. Akubuulirirawo nti eyo mbwa? Eyo mbwa tasobola giyita ndiga nti eyo ndiga.
ye mugenzi. Kale ne gye buli kati namungi w'omuntu akyesomboola okujja okusuza omugenzi Tamale emirundi ekiro kye ekisembayo ku nsi kuno, era ng'olunaku olw'enkya ku Sande lwagenda okuba ng'aganzikibwa ku bijja yasalawo bamusimbe ku bijja bya bajjajjabe, and of course tuwulidde story ku kufa kwe, I mean ku ntaana ye nga yeewuunyisa naye ntaana enkyandoza tujja kugiraba ku maama nga bitalo nnyo ssebo. Amanya gaffe amanya nze Madina Nalubega Lukwago, kansala akiikirira omuluka gw'ebyerima gombola y'Ekirumba Kyotera district. Nga bitalo ebyagudde kuno? Bitalo ebyagudde munnange byagudde kuno abadde ssezaala wange, taata wange anzaalira omwami wange Dalausi Lukwago. Kitalo nnyo, tusaaliddwa nnyo omuntu ow'amaanyi ne gavumenti emenyeseeko ekitundu. Ssezaala wange yabadde omuntu ateerya ntama, ateemeketa, atatiitirira. Tufiiriddwa nnyo era kitalo nnyo, kitalo ddala. Ssebo neeyanziza okumpa omukisa guno okwogerako eri eggwanga, era neeyanzege naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala. Tufiiriddwa nnyo. Obulamu bw'omugenzi oyinza kubanga obuyizeemu? Obulamu bw'omugenzi ono kyembuyizeemu abadde omusajja kwegamba ow'amagezi, omuwi w'amagezi, ate kwegamba nga ebintu byayogera ku leediyo, ku TV tubijjamu amakulu. Ayiga n'ayiga, atayiga n'akola ki? N'atayiga. Yabadde musajja ng'asomesa eggwanga eriyiga, avuma n'avuma, ajerega n'ajerega, naye nga ye takola ki? Tasirise, nga buli kintu kyonna akyogera nga bwe kigenda. Era tufiiriddwa nnyo. Ebimu ku ebyo byazzenga akoonako, byazzenga asomesa, kiki kyoddawo n'ogamba nti nzijukira musajja ono lwe yayogera ekigambo bwe kiti oba bwe yakola ekikolwa bwe kiti ku TV oba ku radio? Ekikuba ku TV abadde naddala ku bintu bino eby'obufuzi, abadde ebintu ebyo abigenderako nnyo, ng'era ayogera nnyo ku bigambo by'ebyobufuzi ebyo. Abadde muntu w'amateeka, abadde munnamateeka ate munnamawulire. Ng'akuwunyisira ekifa ku nsi. Weebale nnyo n'okitegeera, ate n'atulengeza ekiri ewala. Bannaye nange neeyanziza nnyo, neeyanzeege. Weebale bannange okutubeererawo n'okutuwa amawulire gonna, kubanga okuva omuntu lwe yava mu nsi tumwotabuliro, tulinga abamulaba. Kimu tubadde tukiraba, kumusabira, kutambuza, kumuza mu maka ge, kukola kutya, byonna tubadde tukola ki? Tumulaba. Eddaamo lye ekiraamo kye nga tumulaba, tumwotabulire ng'ayogera ekiraamo kye. Neeyanziza nnyo. Kale emikutu gikasuka wala. Viki Exclusive n'ekyotera Kalala Kai twatuuka dda. So wano we bateeseteese okubanga oba oli awo omugenzi bamuteeka mu nnyumba ye ey'olubeerera, naye agenda kusooka awummulireko wano, agenda kusooka abeereko wano, era nga tusobola okulaba ebifaananyi in loving memories of Tamale Joseph Mirundi. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1964 era bw'atyo yafudde mu 2024. Yes, ng'ennaku z'omwezi 14 mu mwezi guno ogw'omunaana z'ennaku ze yasobodde okubanga avambula mu bwensi eno. Maama nga kitalo nnyo. Kitalo nnyo ssebo. Amannya gaffe? Amannya gange nze Naalongoda, nvudde Mpigi. Ovudde Mpigi. Tamale oyo bw'olaba naliko naye ekitende nga mubuuza muganda wange Nassali yazaalibwa wano wamukulu Kiggundu, n'afa n'aleka omwana gwe bayita Mulo. Ne ku ssawa ya leero omwana we gwe nzigiddeko naye Tamale Mirundi yabadde nayogerako naye. N'aŋŋamba nti maama waffe nti gy'ali naye bw'aba atuukiddwako ekizibu ombuuliranga. Naye nsaaliddwa nnyo okulaba ye n'afa ate nga tamutuukiriza kiri, naye omwana oyo Mulo
wadde mwogera bamufuna ntya muganda wange maama wange gwe yazaala wano bitalo nnyo munnange kubonaabona mukama amuwa ekiwumulo ekyemirembe kubanga yagalanga nnyo maama Maria. Kale bikyali bigambo bya nnaku tebiwoomya nnakabululu mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Mukadde wange nga bitalo nnyo nga mulabye n'embeera eno manya gaffe Nampita Katumba abajjadde wange naye nyongera okubeebaza mwebale byonna n'okukubiriza abantu bonna okweyisa obulungi okuba n'empisa obutabba bintu by'abantu security weeri temukola fujjo bannange mujje tuziike mu mirembe omukukunavu tamala emirundi esebo kiki osobola okuteerabira ku mugenzi badde mukakkamu nga tayagala bintu bya bubbi atadde mubbi nga bw'owulira abakungu abantu abali mu bifo eby'enjawulo ne babba ssente afuna omulimu n'agukozesa ng'ayagala kubba bubbi esebo naye nga nkimuyizeeko ekyokubiri bw'ayimirira n'ekigambo ayimirira nakyo ne kiyimirira abamu boogera naye ng'alimba. Abadde musajja wa kigambo kye abadde wa kigambo kye ate ng'akiyimirirako ate nga tatisibwatiisibwa era ye kyabadde akulembeza gwe mutwe gwe n'olwekyo omutwe gwe gumutuusiza ku buwanguzi gumutuusiza ku bintu ebisinga obungi. Tweyanzanya kale bakama bange kambabuuzeeko ko wano nga bitalo nnyo amanya gaffe nze John Salisembuya nga mulabye n'emitawaana ndabye nagyo. Tamale nze namujja wano ng'amaze primary 7 nembeera naye n'asoma ku Lubaga senior secondary. Eventually nemufunira omulimu mu kampuni mwe nakolanga eya munno nenva e Lubaga gye nali mpangisa nenzimba ewazzana neŋŋenda naye era okulaba nti anninaanye ewazzana waliwo ploti gye nali nguze nga ngenda gizimba nyumba z'abapangisa nenjimuwa atandika famire obulamu. So bye bamementwa navo mbu yabonabona nnyo yeekolako yekka yeerandiza neva benoonyeza byabwe tewali nekyaleera social media kyendabye eyogera nga batunenya okukkiriza president's office okuvaayo ku last moment ng'omuntu alwadde afudde ne batekinga responsibility ne batuuka ne tuyita abajega. Tuyinza gamba musajja nga nze akulidde
institution ya United Nations okumala emyaka 10 nti ndi mujega kiba kizibu siri mujega bo be bajega kubanga balina information gye batalina ffe tukimanyi nti ne waafiiridde abadde asobola okukubira General Nalweyiso n'amugamba maama mpeerezaayo ku ssente ndi bwenti ne bwenti oba n'akubira General Sali Musale n'amugamba mukama wange ebintu nga byesibye kati si ye muntu state gwe yasuula ekisembayo Tamala badde amuvingira mu office of vehicle UC nga ina n'abasirikale mu motoka nange emirundi gyensembeeyo okumulaba abadde mu official ayina abasirikale abakuuma ewazana ayina abasirikale abakuuma maka ge Ekyengera kakati gavumenti yamuleka etya okujja kunguuya abitadde ku social media ye mujega tebakola research of course tebakola so mbagambye nti maama wange yamala emyaka 13 ng'alwalidde e Kampala tetunaba mukomyawo naye amaka gange officials ba NRM ne government bangi nnyo abajjanga okulaba maama wa Tamale so oli waba tamanyi kiki kibadde kigenda mu maaso osirika ababulabye ebigenda mu maaso notateeka era bajega mukkiriza mutya fuba tebalina ssente tujjage ssente mmeka tebamanyi so nembagamba baali badde bakola ki bakakkanako ekisembyeyo era nakyogera ne mu kyaki neŋŋamba bwabanga Tamala ayina abantu beyanyiiza bamusonyiwe tuli bantu ate ffe nga family tuli prepared n'okugenda tuli kithemu obaga nti ffe abeyasobya nze ndi prepared okugenda mba meeting ndetonde ku lw'omugenzi kubanga abafu teboogera ffe abasigadde ffe tubasa so bwabaawo gwe yanyiiza tuli prepared okugenda nze in particular babuuza why now sibaddeewo yes mbadde nkola bintu byange kati nayita yalinze wendi nyina obudde bungi sobola ogenda nembalaba obukola ku nsonga zonna ezo ezeetooloolera ku yes kubanga ffe tuli basajja baganda nasikira amaka gano okuva ku kitange omuganda kye bayita emigugu akimanyi temwalimu mugugu omuganda amanyi kye bayita omuteego tegwalimu nolwekyo ate saagala nze nkulembera ennyumba natembere kyekyo lwaki ŋŋamba nti njakusisinkana ebibode teyasamira yebibala nnyo nga bw'oleesa ebintu ndooza bye byange n'okubasaba mbasabe basabire nnyo maama waffe kubanga akyaliwo naye okufa kwa mutabani we bamukoze bubi bye mbagambye tusobola kulagirira tutya mikwano gy'omugenzi abadde bamussaamu ekitiibwa mu bulamu bwe n'ebigambo bye abandyagadde okujja okumuziikako eno nsaba onyamba olagirireko ku bantu okumulagirira oyinza okulinnya emmoroka ezijja emutukula n'oviiramu ekaliisizo oba oyinza okutuuka mu paaka e Masaka era n'olinnya ezijja ekyotera oba ekaliisizo bw'otuuka ekaliisizo toyinza kubula we bazaala Tamale buli muntu yenna gw'obuuza mu kaliisizo nti njagala mundagirire wa Tamale akutuusaawo ne wabadde tannafa nze ng'omuntu yenna ayagala okujja wano mugabo otuuka ekaliisizo buuza we bazaala Tamale mirundi bakuleeta bajja baleeta kale mukama katusaba abagumye muzeeyi wange n'ekitangaala kyakira omugenzi embeera zonna kale byebyo nno ebigenda maaso mu kifo kino era nga tuli mu maka ag'omugenzi we bazaala omugenzi Tamale mirundi siniya era nga mukadde kano wenyimiridde bwe bagenda okuba nga bateeka omubiri gw'omugenzi enswa esobola okuba nga egulabako then wano wegugenda okuva bamutwale mu nnyumba ye ey'olubeerera ffe wano ku Mukutu Vic Exclusive byonna we tuli okuba nga tubikuwa era nga tubikutuusaako mu bujjuvu.